Okay, katandika tugenda maaso atende tetandika Butandisi Powerful Richard Walakira. Etandikiddewo tugenda maaso Jingo John Bosco nga naye tugenda musinkana mu kitundu kino kitandise ekyokubiri. Ate nga n'embabazi Zubeda akomyewo. Twagala tube nga tulaba ku mulundi guno OMUTAAMA ludda bajja bigwera magambo Grace. Kubanga tulese ensonga munafazi tuteeko mu kyalo abuuze kiki awayinza okuba ne bava obuzibu. Caleb Godfrey nga ne muzanyi wa firimu eno etandika tugenda maaso mpolampola. Ate nga Sole Kendi Osubwa tandika Butandisi OMUTAAMA patu. Yawandiikibwa Pafra Richard Walakira. Ate nga ye mutendesi wayo Jingo John Bosco koze ku transport yena kyatandika Butandisi ate nga tugenda maaso. Ate nga mbabazi Zubeda costume designer tutandika Butandisi magambo Grace welfare ekyali ntandikwa. Ate nga Sonko Betty continuity elanga makeup artist yenna yabikozeko. So Pafra Richard ne Titus Heritage bebagigasegase etandika Butandisi ate nga tugenda maaso patu ey'OMUTAAMA. Mbuliro Joyce production advisor MK Majestic Plaza wojogisanga dukali namba 8 level ya 5 ndage bakusubiza firimu zino era nga nawe yagala okubeera agent ogenda ono Laba oba bakubira ku simu 0701101055 kakati mukufundikira ekitundu ekisooka nakagwa buzibu ki Dani njagala olabe tubuulire kiki nga Daniel akute kubo Yesu tudde yerese mu kyalo ayagala amanyi oba ebintu ebigenda maaso n'okuba nibimusumbwewe byava ku lubaale ow'ekika. Kubanga omuntu okujja wakaŋŋanyeenya ng'alinga yamize entogolo kati kumbe rodi okuva lyaze Daniel emiryango ono emmandwa zizzeemu ne zimulinnya. Waliwo emmandwa gwe zirinnyako bantu balinyibwangako nnyo emmandwa z'ekika ezo lubaale buli omu alina engeri gy'akiyitamu. nze ebintu bigwa ewange kati ng'agamba buli ekijja ewange sikitegeera bintu bigwa wano ogenda okulengera bantu bafuuka enkolongo. Kati nkole ki ekini kati abantu bafuuka batya enkolongo tekiyinza kuba nti waliwo obuzibu nti ekizibu kireka kivaka nakagwa kiki kati nga mugana eki nakagwaliwa kumbe gwe babuuza wuuno eno ali katandaala emmanju ayoza bintu ekyatandika kyava kimubagula n'ayitawo. Muntu alinyiddwako emmandwa aba mukambwe nnyo atamanya akubiddwa muti n'ayingirawo gyaboggola badde mase picha agakuuta soka yingirira mandwa weba yalinnya ku muntu aba takyazitowa aba awewuka kakati ayinza obbasundira omuntu. Emmandwa ngezi tezikwata balwadde kyobala ennaku zino emmandwa tezikyakwata nnyo bantu balwadde bayi bali ku zisepulini zaabwe kati ng'emmandwa ekwata omuntu alikanga ova temumuziika aba kyemukozi. Bantu abasinga abaliko emmandwa laba butaweza mubiri zibacunya mandwa esala weight buli mutya kyebali sooka eyuyayuya bano nikwata wano njajja mpola jajja enkwawe ennuma sunda ono amabeere wabula emmandwa ezimu jagala olabe mandwa ezimu sizizannya kati ng'asooka abuuze waka walungi kweni musoke munyimbira akanyomonyomo olimba olwo lwa tabbu wonyomera sula mu njuyo akanyomonyomo bwe ndikutandikwata mulala nakubuziza bannange munzigyeko emmandwa tajja ate twakoze eki bakubuuze waka walungi owoze waka walungi ewaka kale si walungi jajja oba kyoyagala kati aha kyekibizizaayo njajja bambuulire nno n'agamba nti yonna gye mubeera nze mbeera mbalaba ye jajja ono naye kirabika munyooma bunyomi n'agamba ni ngolabika tontegeera butegeeze n'agamba olabika tomumanyi bumanya nja kukwata awakambwe nja kukwata awaziivu ng'enjajja tebakwata awaziivu
jajja bakwata abatali waziyivu sinyonjo wadde n'akatono kali nga bagambe wo wabi ekiri ewuwo kifumba mutuku osaanidde okuleka nyobaako kyeweetereza nakyo waka wakyamu ng'amugamba nti ewuwo tewateredde wadde n'akatini jajja si mutuufu n'agamba nti omukazi gw'olina oyo mukazi gw'olina Lubaale ebiseera ebisinga agatta abantu naye Lubaale era asobola obbaawula yamugambe wakasi wateredde kyava agwere bintu byemmandwa bino nabyo kali ng'asooka amugamba nti tukoze tutya ekintu ekyo aye tunaakolaki ekibeera tegedde naawe baaba kali ng'amugamba ni waba olina kyotegedde kyogere kweni buli kimu nkitegedde kweni ate buli kimu okitegedde nga tokyogera wano wandibadde okyogerera lwaki bagambe wakazi si walungi yeera lwaki boogedde ku mukyala ali ewaka mwanyinaze efirimu yiino omukyala mumanyi bulungi kati bambuuza omukazi gwe wawasa ewaabwe wamwanjula mukyala yamugamba ojja kuddaawo ebintu by'abakazi bizibu ebiseera ebisinga bwewasa abakazi nga baliko amabanja kubanga nababeerako emyoyo egibalondoola ewaabwe okakasani obufumbo mwe bali bwaterezebwa obufumbo obutateredde omukazi gw'otayanjudde kyo bulaba tabamu mukisa abasinga bagamba ni Lubaale yabakuba aba abanja engoye za jjajja kakano ono kyava asituka okudda engulu ndi bulungi Lubaale akayuyizza bambiko n'akamazima akakunkumuludde amabeere gaagwa ate sikayonsa bandika mwana yamukuluusanya Lubaale abankuludde tulabako era abantu abaliko Lubaale tebabula olaba enviiri ziringa zabamweyana abeera awo bwatyo pozi mmwe njagala olabe echansi ekyo njagala kugamba ontwalako ddyo kakati bambi kaagala baba wakakatwaleko ewa gy'abeera naye nga kolaba kano kalinya takisi luli Lubaale nga akalinnye era ne katuukayo simanyi eyo njagala olabe era yeewuunya nnyo ku bino ebyamugambibwa ono wamugamba nti ayagala abe ng'amanya gy'abeera ate nga luli yagenda kakano tuddako ew'omukulu ali wano n'ekisajja gwe yesu musajja gwe lwakiwa aba ali awo nga bamulumbye banange situwati ne bannange situwati ekisawa kiteeka mwana gwe nakola situwati kiki ennakola okutuuka ku nsiiga obulwadde obwenkanidde awo situwati lwaki olina ettima ye bannange lwaki abalina embwa mwagala bannammwe balume abalina embwa babasi balina kisa njagala olabe situwati takitegera obutegeezi situwati mwana gwe wanzita kiki ennakola onzite situwati ani yakugula onzite situwati why would you love to kill someone innocent kiki mutamwana ati Martha yamugambye nti balwadde bali bubi muli baye situwati bannange nga waŋŋamba onjagala situwati kweni ng'oli mulalo nze nfudde nze simanyi situwati naye takyabitegeera nagaye Pafula Richard walakira Martha yabyonoonye n'ono yabimugambye bakubingamba nze gwolaba okuva lwekyabinga namugamba munnange nange omukazi oyo nejjosa neŋŋamba ye lwaki nabiwulira kubanga embwa ekulumangako nga tomanyi nti yekuluma abamu embwa edda yabalumanga ne bawoza amayembe bagaana okumira eddagala neka tomanyiira ini wansiiga embwa y'omunakayala kunsiiga n'embwa kungulu situwati lwaki olina ettima bannange munange sirina ttima I do not have ettima naye gwali mutima mulungi neŋŋamba munange ekintu munange kati yatumira eddagala oli musiru okumira kisituwati mbu bagume bamirira eddagala gulaba omutwe maama bulijjo gwagamba ekiwalata kyakika bugagga kumba embwa yekimu omutwe kitegeezera katugenda munange guma situwati yewozaako tatamukume mukume kira situwati wanzita situwati musiru gwe wanzita efirimu bagiyita OMUTAAMA nagambe nate nga lijja okuva Memes Productions tugenda maaso n'ekifaananyi mpolampola ate nga soleka endi firimu eno tusubwa yawulira nga situwati amukoye ebintu by'omukwano bwe bisooka oba bwe biba kiwala kino kisa obulamu bwange bwonna ku myaka gyange emito giti yevuma ensi naye bannanga abantu babeere realistic njagala olabe abakazi gwe kyogamba ni ogenda okuba n'omusajja mwagalana
goba tosobola kusuubira nti ayinza okukulwaza oba ki. Tusanyusa okulaba nnyabo. Kale nnyabo. Kaakano otuddako ewa Zubbe. Ssebo. Mukyala Daniel ali wano. Mukulu. Ebizibu bimukubye. Ng'oweenyuuka emisinde nga ne mu kigere temuli. Kakati ono yali kalomenti. Mbu yamulabye ng'adduka nga mu ngato temuli bigere. Naagala gy'amanye munnaabwe mulirwana kiki. Kali ng'amugamba nti oyo akunnyonnyoleko nnyinza gwe babibuuzizza. Gw'oba omubuulira. Banange. Kane. Manyi bagamba omulirwano gwokya bbiri. Njagadde kumanya ki ekyagudde mu mulirwano. Kakati ng'amugamba ekyo waaki tetwakubuyise. Twakuyiseeko gye tukubuulira ebizibu ebituluma. Ekyo kyempita olugambo mujja mulunaayiza weefula gy'alyamba kumbe onoonya bintu byakwogera. Mulaba omutwe gumulinga empeke y'olugambo. Kweni nojja kyova olaba ennaku zino abo ne bawulira emiranga tebakyadduukirira. yambe wenojja obabuukirira nnyini obabuukirira ojja obabuukirira obabuukirira muli sasanya lwanyi mu buki mutumalako emirembe ojja owenebawo owenenkera nnyini oweneka fudde nonya lugambo teri makulu g'ogenda kulabika ndi oleeta wano. Lugambo lwe lukubonyaabonya gasiya. Wawuliddemu nga tuyambi bwona. Twakugambyeko gye wano Zubeda mukambwe. Omwami Daniel y'ebizibu byambye wano woolaba ali mu kkubiro. Tuli bubi. Buli kimu kyonna takyalina kyayinza kunyega omukyala yayogera. Omukazi yeewuunya. Ebintu ebisinga ebigenda maaso mu nsi ebeera result eyeke ekyaliwo emabega. Nti kyewasiga kyokungula. Yamugamba fuluma otwala amatamago. Omanyi abantu tebakyadduukirira nduulu. Abantu tebekyebuuza lwaki gundi ali bwati kubanga ebintu ebyo tebasooka okutya. Mukazi wattu yalaba mulirwana we ng'adduka ng'alinga kaweewo. Abadde azze kumanya buzibu ki obwago wa Mr. Daniel omukazi buli gy'okoma okula lugambo lwe lwongera okwetimba gasiya. Efirimu egenda maaso era nga twagala tumanye ddala gye biggwera. Naye omukazi gw'owalabula obwenkana tombulira naawe oba muwalabula muwalabule ate naawe nja kuwalabuliramu. Malako emirembe wa kikambwe. Kati onoomunyonyola ekiri wano ensi yonna ekimanya amaka ga Dani mwana. Efirimu egenda maaso. Ab'ekyalo si be bajja omala ebintu byaffe. Tumanyira nnyini ajja yesinga omunnyonnyodde. Mukazi mukambwe. Mukyala Shina osinga okubeera ne mukyala osikukyo makaawo. Kaakano sebo neyibera teyakoma ku ekyo kyannimye nange okutegeera. Bamugobye bugobi naye era ayagala kumanya kiki ekiri ku mulirwano. Lwaki neyiba afubutuka mu bigere ebikalu neyiba addukalire. Mukyala nnamba njagala olabe kati ono mukwano gwa mukyala ono esheira bintu biba mulogota. Kati mulimu yasooka omunyumizaako mukyala Daniel. Engeri mukyala Daniel gyali mukwano gwe n'amugamba ebaka mbu munju mulimu obugulugungo. Ebintu eri mu nnyumba yomu tebitegerekeka. Mukyala nenga teneekenyi tategera kigenda mu maaso. Abantu abo naagala naye munnanga abantu abamu obugagga buyimirirawo nga bayina emisingi emibi gye baakola ki gye baabuseekako. Abantu abaddiini abo era weegenderezanga nnyo abantu abayita bannaddiini. Bayibuli abaagisoma agivunise. Ngenda ku Sunday ku church buli lunaku. Naawe era weegenderezanga nnyo omuntu eyeefuula omusabi. Kati ogenda okudda eno Martha. Walala! Kati ataania. Daddy. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kikyate ng'ini bannange ng'ini batendeka amazzi mu kikopo ne kibaaki. Nanyola kiki obadde ki
bw'abadde awulira ennyonta emuluma ayagadde okunywa ku mazzi awo agenda okyuka ku mazzi olutadde amazzi mu giraasi egiraasi n'etokota. obwo bwe bumu ku buntu obutakyagugumula baamu. waliwo abaabumanyiira wano buli wonywa amazzi olina sibaloyera oganywe nga gagugumuka kakana. waliwo ekiriwo kino ono maama akyogere ate nze lwaki nze ekyogera kuba nze naye simanyi wasibawe mba nsibawo gwe naawe ebintu byonna byagamba nti nze mbikyankalanya ebyo byonna byowoza nze nina okunnyonnyola gwe lwaki sigwa nnyonnyola nze kennyini nze nange nfuna ebizibu maka muno ndogootana ye vaayo nze atalogootana kanveewo banange mutubuulire kiki ekiri mu nju atotulekaanira mayembe ga kitawo mbadde ge gatubonyabonya buli omu omusanga agutadde ku munne wamasoko mbulire leka naye tomala gantogerere oli wano mwakanaakaninyo kandiko mwenaakani wefulafula nyamba yamba wano kukumbe maama we taddamu kumbulira bizibu byonna ate nze bizibu ki byenkubulidde nze akubuuzizzaako bubuuza kyekibadde kati kyatwala akadde kannaku 9 ng'embeera bweti etandise okuba nga ey'ekyanga kakano oluvannyuma ogenda okudda ewaba Daniel eŋŋanda nga zituula ewaba Daniel tufunyewo mpozi mukeka guleeta obusimbe wano ewaba Daniel tudde ku uliriza osalawo otya ekintu ekifaanagana uliriza nnyo emboozi eno bulamu omuntu omukulu temulimu yadde taata yadde senga lwaki tewasoose bakubirako niba naye munnenya mubadde mwagala nkoleki kati Daniel yalize mu maaso gange nemmanyi ensonga enkulu bwetyo nentula butozi nenzinga mikono bannange ensonga Daniel zatugamba fate zitukwatako nakatono ye kati nakaggwa aliwa kale n'otunulya ne kaguyi atudde azinze mikono asirise bali mukunkunya kyokka nga wabaddewo n'ensonga zonna wazitegedde kyoga muno kiki kyenyogera ekikyama kiki ekiri awaka wange wano kasi kitegeera efirimu yiino seera efirimu yiino giwamu nti awo mukama kino kiki owa toli mukyamu mu nsonga ze nene banaleeta obayita abakyamu kuba tosobola kuddira misaayi mito gino n'ogituuza mu nsonga zino nti zigende mu mpewo mwatagamu omuntu omukulu kuba nze bwe ntunulira bano ekika kyatudde omuntu gwe bali baganyizaako ebirowoozo yataliiwo ageze onaakwata ku mpewo z'ewaka naye mwe kyemugamba Daniel si mwana kati baagala babe nga bagenda maaso beebuuze bakiri ku mando oba kiri ku ki situmanyi nono asirise busirisi kati oyagala nkole ntya Daniel mumuleke yerwanira entalo ze abasinga tebaagala kuyingiza byakika mu nsonga za Daniel era tebasuubira kuba Daniel ebizibu byayitamu biva ku nsonga za kika so nga Daniel naye engeri nga gyalaba teriyo mando yali ebanjiza bwetyo emando etiguka obutigusi mu nju amazzi ne gatokotanga agali ku sigiri kyekigenda maaso wano waliwo ekitane bakutegeerekeka egiraasi etokota netokota waliwo ekigenda maaso nkoze ntya efirimu egenda maaso osibyeko ewaka kakano oluvannyuma ono ng'ayita muganda we bagata taata era ono tayagala kuyita Rose oba nnyabwe maka muno nti maama kati amugamba ekyansibize waka leero nina kyenjagala okubuulira olunaku olwaleero kali nga mugamba olunaku lwonna ndwonoonedde wano kubanga waliwo ekyenjagala omanye era kyobadde tonaba kumanya naye njagala obe ng'okakasa nti omanye okuzibira ebyama kusaba nsonyi era ekintu kino nkikugamba nga salekeni weewulunta obwa maaso
Nagamba kyenjagala okugamba kigenda kuyamba future yo. Kati ate future yange ebadde ki? Tuli mu future already. Kino ntaasa bulamu bwo. Nagamba bino byengenda okugamba ebyama manya nti gwe bitaasa. Era ekintu kino kitwale nti kyama kikulu togezanga n'okola ensobi. Bino kubanga byamakulu. Efirimu yino Shira akimanyi bulungi nti Stuart akwana. Namugamba nti namanya nga woogudde mukwano ne Stuart. Nze nedda wamanya otya? Nze bampayiriza. Kumbe Shira tunulira yali alabika ayite manju ebiseera bisinga ensi yataama. Namugamba okimanyi bulungi ndi Stuart alina mukenenya mulwadde alina embwembwe eboggola ate embwe eboggolera mu base. Maama kati abadde yakeegaana olwamugamba ku kyoli embwa n'awulira nga eri mu lubuto eboggolera kumpi n'ekkundi. Efirimu yino Kati bino mbikugaana. Nagamba nti olaba Gwama. Bwoba wogenda maaso n'otabitwala nga nsonga nkulu nze gwe ntaasa ate tobigamba bazadde baffe. siriimu atta. Nagamba nyalo manya sirimu mutemu sirimu atanyola alinga komando mutale sirimu anyola ensingo. Owulira Shira. Owulira gwe. Banange sirimu atta. Kyoga olijjo Stuart mulwadde. Naye njagala ki? Nagamba nze nkuyamba buyambi. Bw'obanga obadde omanya olina Stuart mukwano nga mweyagala. Mani saagala tusanga nga Kyolina okumanya tandika eddagala nga nze nalitandika. Oba si ekyo ojja kufa mangu. Bagamba Shira. zipapu. Efirimu egenda maaso. Kuteekako kufulu. Abo bonna nze ndibeegambira ng'ekiseera ekituufu kituuse. Owulidde? Naye ng'ekiseera kyabwe ekituufu tekinnatuuka sijja bagamba. Kati naawe sirika. Bino mbikugambye taasa bulamu bwo. Owulidde? Siinako bwengenda kugamba. Oba olowooza nkulimba eddagala liri. Lino lyakafuba. Oliraba? Lino lyakafuba. Ndowooza olaba gavundavunda. Amugiddeyo katalogo. Lino lyakafuba. Amugiddeyo katalogo. Bino mbinywa nenziramu amaanyi. Mbitabula n'embi. Egenda maaso. Zange nsitambuliza mu buno obupaketi temuntegeera nti nnyuwa. Owuli? Gano ngamira olutu olukyankalanako oba ki bagamba ngamira kugamba. Ompulira? Akitegeera butegeeze. Gala lyange. Kino ntaasa bulamu bwo Shira. Bino sande bikugambye. Maama. Njagala olabe. Stuart. Abantu bali bubi. Kambuli olidde yasookawo. Kati gendayo mwagale ng'oki. Kati nga mugambo oyagala Stuart gwamanyi nze nkubulidde ekiri mu Stuart. Stuart ali bubi. Sirimu okumulozaako ng'omutegedde. Efirimu egenda maaso Stuart ali bubi. Genda okamate Stuart ng'omanye omukama tomwekamatira. Bisigaliza nze naawe. Nedda era bannange kino ekintu kigenda kyogerako. Era siina gwe ngenda kigamba. Stuart kulwala bulwazi. Kani nga mugasa akimanya. Ogusajja guno gwali genda okunsiga obulwadde ono wakimanyi. Stuart nga yangamba amusimanyi tukikuume tutte ebyama. Nyini gwali gunzisa byamakumbo goza mbwa. Sajja benzi kweni gwatali mwenzi wali ono nayo ki. Kukatiriza ekintu. Otegedde olibba wa muganda wo. Kugamba. Ndagamba nze nkugambye kuuma ekyama. Nange sina gwe ngenda gamba kintu kino nti ndi mulwadde. Kuba buli muntu obulwadde bumuba bubwe. Nange nkwebazizza nnyo muganda wange mwoyo wa Mukama akwogereddemu n'entaasibwa mwana gwe engeri gy'omanyi obulwadde. Stuart mupeko Stuart. Omanyi Stuart? Sisobola kuddamu mwesemeza dde ntabbini. Stuart akimanye nti bannange abeere n'obulwadde bwe. Owulidde? Kaliwa kakasima tukalaba kakawona. Okulugwamu? Gw'omanyi olugwamu ku lulwo si ku lwange. Mbadde simanyi. Banna. Tobukiri. Nze bulijjo sitegeera nkoni Stuart ali bw'atyo. Kwendi oddangamu. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati
ekigudde eno Dani. abantu bawulira ebibagoba mu nju nga sibabiraba. Abantu bawulira ebibagoba mu nju. Nange. Kati wakati awo. Dani. Awulire wakati ddewo. Wakati. Kyava tangoyita Daniel bba. Dani. Awulidde ekikuba engoma mu ddiiro n'engalabi. Naddukayo. Bana bange. Nange. Atasa. Katonda wandinyambye bannange empune seetegeera. Nange. Ennyumba agiyitya bino emugamba nsimanyi n'enfuna eyo enju oba omaze tokisabanga. Ebintu byensi bizibu. Ne Katonda si mwangu abasinga nga balowooza. Ojja n'omusaba nfuna amaka nfuna enju n'otasabirako mirembe mu maka ago. Kati obeera mu maka ng'olinga yeebase mu mpiso. Ati ayo yagasaba Katonda obufumbo yabumuwa n'ebuubwo bwa mpiso. Mulimu ebitiguka. Bamuyita Mbabazi Zubedda original names. Efirimu egenda maaso. Kaakano oluvannyuma munnange munywanyi we yajja. Kagange. Si nnungi n'akamu n'akatono. Ekiki mukwano. Nkulaba olina osaze n'okusala weeti kiki? Ye, kina bobeereyo ng'osaba. Okusaba bw'oba ofukamidde bambi otuwongeyo mu maaso ga Mukama Katonda naye tetuli bulungi. But what's really happening? Shina. Ebintu bijja nga byatiisa tebitegeerekeka nekiyinawo nekima nekibula. Anyumizaako mukwano gwe obufumbo bwalimu ate banne babadde munnaye basaba Katonda abawa obufumbo nga munnaabwe bwe yafuna. Natamanyi ekyo nakyo abantu mulina kiyiga. Oyinza okudda eyo munnange Katonda ampa obufumbo nga gundi we yafuna obufumbo bwe buti nange bwe njagala. N'otamanya nti oli oluusi yafumbirwa musezi buli lunaku aba tanneebaka asooka kuwuuta ku bugere bwa muntu. Gwe naawe ng'osaba bufumbo bulinga obwagundi naye nga tomanyi kiri mabega bwabwo. Shina ngenda kukyawa. Nze bintu sibyagala yadde obiwuliza sibyetaagirako ddala. Kati onamu mutya ebintu ebyo. Ayagala mbu amutwaleko babagendeko ku ndagu. Bwaba waliwo ebibakanga mu nju babikuba ensaasi bijja fuluma. N'okuyangota. Abakazi mumala bakubalagalira ku street naye balogo. Tofaayo ngenda kuba nkusabira. Owulidde? Jasino Shina gyali. Efirimu egenda maaso. Shina nze waliwo ne bendowoozaamu ng'embeera ennemye ne ŋŋamba oba nno benve mu maka gano. Tonoba tegati gwe nono olwolabirwa. Shina embeera si nnungi. Nsaba nakusaba. Shina nga nsaba. Nsaba. Nsabe manya Shina gyali ansabira. Kale mukwano. Kama takumaliriza. Ayi Mukama Katonda. Bagenda maaso n'okusaba. Katonda eggulu n'ensi. Nga bwe watonda ensi nga tekuli mpagi. Nkusaba ku lwa mukwano gwange ono. Omuyambe wamu ne famire ye. Obawo obuvumu, obagumye, obayise mu bino ebisumbuwa. Mukama Katonda saasira, basaasire, byonna bimugendere bulungi. Kale no baasaba. Awayita emyezi 3. Efirimu egenda maaso. Myezi 3 giyiseewo. Tetumanyi oba embeera yongera neeterera mu maka gano. Naye twagala tumanye biggweera wa.
oli mukwata mmere oba oli ku ssimu lwaki tosookako ekimu oba kwata mmere n'ogimaliriza n'okodda ku ssimu oba essimu n'olyoka owaata owange nkimanyi nti emmere nyina ogiwaata era bulijjo nze ngiwaata negisa ku kyoto tekyetagisa kudda okumboggolera nemubeerawo temulina lwemubeera nga lyomukola biri program babiri ebintu biri wali lwaki byasoose okwoza nolokodda ku mmere owange ebintu ngenda byoza nze nakoba okunkuma oba owulira nga kikuluma bikwate okutwala obyoza nga ngozesa ebintu obwo bufumbo n'omuvuma akawungezi maama kikyo obwo bufumbo wamma nasanyusa okukulaba kale baaba kaakati no tuba tuli awo nga wano gasi omukyalo ono yakwata ekkubo najja ewaabwe naye alina sayidi gye bamuzaala ewaabwe muli mutya kati asaze abe nga jjalabe muganda we bonna bantu ba lukaali va kati baboogera ku byewaka singa kati byawo oyo omukazi emmere agiwaata mu biseera ate weeyina okuli emmere agiwaata mu malya g'ekyemisana genda maaso abuuza mulamu we sajja gwalina mukaawo kati amugamba asembezeeyo eri baboogera ku by'omunju ono talina kuwulira efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ntambula ogiresiro baba nzije mangu nkoseza taxi ye nga totuna bulungi kiki lwakuba baba twakikwatanga kikwate omuntu bwakubuuza nti wasuza otya omugamba gyendingi bulungi ombuuziza nti eka nnungi naye baaba ekyamazima eka ewange si birungi mutawaanaki baaba omanyi ebintu okujja nga byantiisa tebitegeerekeka omwami bimugira omwana bimugira fenna naye nga tebitegeerekeka ebintu bitya ng'oloota oba kuloota buloosi baaba bino byenkunyola katonda bakuntegeera baaba birooto binzigira mu birooto ne bimpawamula ne binzigira nga nyina byenkola nekikanga nekibula kati kitegeerekeka kati fenna bitumazeko emirembe baba newakandyayo laba ettabbo oba oyinabyo ebintu tebirina ngeri gye birabika okuba ne bikendezeza mu mbeera ebintu byongedde kutaama butaami kati kumbe ne mukyala wa muno awulira temubanga mulina byemwaba kati nga mugandi tubanga mulina byemwasobya mwana gwe isoko mulina ebintu byemuleese mu maka gamwe bimalako mwe kennyini nga mwemalako emirembe twandibadde tubigula baba nesibikugamba nti kati nga mugamba sinza baako kyenkola ne sikubuulira manye abakazi batambula oba mukigwe waffe kati nga asooka muga era bulungi wayinza okuba nga oba temukyasamira baaba bantu baba n'ebiggwa byabwe ssebo Rose nkwisa mindi emeka kati nga mugamba olaba Rose saagala kuddamu ekyo kuki omuno tayagala kuwuliriza byakika mbusimanye emmandwa z'abalampye ebyo tayagala kuddamu biwuliza era toddamu kumpulira byemmandwa zo saagala woddiramu okwogera ku kyemmandwa ojja kumpulira naye baaba omanye ebintu munnange tuyinza okuba gy'olimu nyinza ogiteebereza naaba mbanebuuza bubu efirimu yiino toddamu mbirese baaba toddamu Rose kati kyenkusaba genda okwatagana ne mukoddomi wange mugende mwetambulireko era ye muko kyeyakola ebintu asazeewo abiveemu yagamba muganda etoddamu kumbulira bintu ebyo mbadde manyi naye yamuga atoddamu kumbulira bintu ebyo Rose ensi eno nzibu ensi si nyangu omuntu ng'otambula nga bakulaba ng'olina woolaga abantu si bangu Rose mugende mwetambulireko
okusinziira nga bwajjukira bintu ebyamukanganga mu nju yavanga mutula abantu abasinga bazuuka bulungi ne waliwo okugugumuka n'okwawamuka ebintu bye bimu ebyamalangako bba emirembe olw'ebirowoozo eby'amaanyi naye omwami ne bwe yatulanga n'abaako kyalowooza kyasinga okujjukira ze mmandwa z'ewaabwe ezaalinyanga ku muwala ono nga zigamba ndi waka si walungi olw'ensonga omukyala gwe yali yawasa alabika si mutuufu ebiseera ebisinga abaami balaba nga abakazi babaleetedde obuzibu oluusi kiva kubanga omukazi tayanjulanga musajja waabwe ekintu kwanjula musajja ewa kitaawo abantu abasinga bakirowooza nga ekyomuzannyo n'ekintu kiba kyakuzannya efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso yalowooza ekyokola musajja naye takitegeera naye nga twagala okumanya biggwerawa n'agambye gweyagala okuba agenti ogenda ku MK Majestic Plaza level 5 edduka li namba 8 oba okuba ku simu 0701101055 efirimu zino okkirizibwa okusuubula nga bw'otunda naye ate ekyokuba mu kopi gwe n'okuba mu kopi ate nga toli dispute oba nga tolina rights kukola ekyo amateeka gakivunaana kakatuddako ewa Stewart bamulese mu ddwaliro embeera mbi Stewart embwa tekyamunyonyogere takula mutakule yegenda maaso Stewart takyali muntu owulira otya siityo yazibye omumwa balwadde abamu obulwadde baluma n'aziba omumwa siityo n'ebyokulya biganye abantu abasinga obulwadde bubakwatako n'ava ne mumbeera goba ekyabita byakuzannya Stewart obadde ki mukwano bannange mundeke mpulira siri bulungi kengende kati bannange mpulira kengende erabika ensaba yogende etuuse temunkereyesa bamba akkiriza Stewart waffe bagenda okuyita omusawo sajja atandise okwesambasamba tategereka abadde ki soka olinde ku dokita najja mulwadde abadde ki dokita najja abadde atya pulira bubi kanfe mundeke nfe lwaki munemesa okufa tebudebesa kufa buliko efo baafa namusako ekyuma ekipima ebiwowoolo kebera amatama tegannakulukuta ate lwaki agamba afa jaga badde manyi nti mina nekyemugamba omulwadde embw afa kati ate nga abadde agugumuka n'agaana edda kati nga gamulwadde ono engeri gy'alimu yaleeteddwa nga bambi atawanyiziddwa ebirowoozo kati mbu omulwadde si mulwadde wadde naaka wabula obulwadde obumuluma bwe bw'ebirowoozo yeetaaga mwalo maserape dokita twamwadde yaganye okulya just you'll be fine amukonkusuwa mbw abagize abaganye obuugi bwa gundi mmwe ku mberenge laba omulwadde lwaki tomukebera ku busiriimu obamu
ali negative wanje ebirowoozo ebimusumbwa ebirowoozo biyinza okukozesa omuntu ne bitabula omuntu n'alwala omusujja n'asindikirirwa emmeme nga birowoozo kati talina wanya oba kyuma kifu ali bulungi twamugyeko testi 20 nga neyasirimu mweriyo twagikebedde emirundi eno kakasa nti ekimuluma kiri ku bwongo ono kyava akwata essimu abeeko gwakubira bana nkubulira agasanyusa kali nga mugaliwo amawulire agaliwo agaleeta essanyu amawulire agaliwo agaleete kyumuba bakebedde bubi kati awulira nga akombye kukufa nadda mulamu kati ono kyakola wakubira Martha kubanga gwe yali amanyi munne waani gwe yali amanyi munne wa Stewart nga mugamba ni Stewart ali bulungi efirimu egenda maaso anje kyebagamba kale nkitegedde gano gookya kwenkubuulire dokita bagenda notusiibula katikati ate notereera efirimu egenda maaso owulira otya eno waliwo naye sobola kikkiriza olugambo alukoze ate bamutemu ddwale ne bamukebera talinaamu siriimu awo nga nze mba sikola ekyo kyamuyisa si bulungi ye alaba abatakola nange kuba mulamu mukazi yaŋŋamba endwadde ennuma efirimu egenda maaso kyava akwata essimu wulira Pauline njagala kulaba katikati oliwa Pauline oliwa Pauline tombuuza bingi njagala kulaba katikati make sure nkulaba Pauline nkugambye tombuuza bingi tusinkana ojja bitegeerera emu Hello? Teddy. Chichi. Aisha, manje. Washindani alimuseyeka. Stuart. Ate abulije. Mukakane. Stuart. Mukakane. Tukakane. Tula chimayira ngamba ko kyomulade babange n'okufasa okakudda. Yogera ki naawe? Nze ntidde. Mukakane. Aisha. Stuart. Ishimani Stuart anakazi. Anatendera. Stuart. Stewart yajjo katologo gwada atambula naye nasooka atunulira empeke ng'entono eri mu kwota mpeke
Queen kyabalaga bano babasanyufu munnaabwe zengulu lwaki atulaga amakerenda nga gali mu jibbi makerenda gali mu jibbi ya makerenda mulaba ne gano mulaba mulaba ne gano abantu abasinga abo boyina obulwadde bolowooza okuba ne bukuluma n'omira eddagala eddagala ne lituuka mu ggwe nga terina kye lijjanjaba ate lifuuka butwa musajja atwawulira n'emba zonna zibadde ziringiza zisobose efirimu egenda maaso kakatuddako ewalooza ali maka ge naye kenyini naye akyalowooza ekyokukola tannakifuna kuba amaka galabika gongedde okuba ni gatinkuuka yasooka nejjukira omusajja engeri gyamutabukira ng'amugamba nti olabika go waleeta ebizibu bikopo bitambula obuugi bwese n'amazzi gatokota baali bayomba lw'amazzi agatokota mu nju genda okwatagane mukoddomi wange mugende mwetambulireko efirimu egenda maaso tata nagaana atya mbadde naye bimulumya Rose ensi nzibu babeera tetugende mu ebyo Rose ensi eno nzibu efirimu egenda maaso mikwano munsonyi obaleetaano kuliitiriiti naye kino kibadde kyetaagisa kuba Pauline simulaba naye nga naye mukubidde essimu ono kyeyakola yayita banne ebigenda mu maaso wano bijja mutuukako yonna gy'anaabeera kibadde kitwetaagisa ffenna okubeerawo gwe Teddy wanjagalira boyfriend wange njagala olabe bonna yabayita Pauline n'ayagala bba wange ono yali alukuddemu mikwano gye gyonna kwega abayagala omusajja bonna gyali mikwano gye kiki wali onoonyako oyo wali omunoonyako ki yali amukyayi lwabali be yalowooza bapya be yali afunye ate ng'abasinga bonna baali bakwano be owulidde simanyi kuva oba sitaani yali yankema omanyi sitaani akema n'akuziba amaaso awo kati simanyi oba sitaani yankema nyonnyole kiwali omunoonya mbuulira oyo wali omwagaza kiki kye nali sikuwa ne mutwawe se bamuyise shira eŋŋambe mutunuulire yenna gwe tusooka otunuulire omugugu gwo olabe kye wakola okulabika ndi oyagalamu bali nze olyoka onkyawe lwaki oleesa abantu kati lwaki obaleese wano ebintu byali bya munda nva mu ddwaliro ninane nze mpulira nanke nyini wendi nina ne kamunguluze awulira alina ne kamunguluze muvudde ku katyato kati omuganda wange wali omwagaza ki ne Stuart lwaki wamenya omutima olwokuba Stuart lwaki wakola bwoti Stuart nga nali nkwagala Stuart lwaki abantu b'ensi mukyuka kulwokuba olowooza ni Stuart oyina empalaata abakazi bakwagala nnyo olw'empalaata Stuart si empalaata naye maama Stuart nawulira nga omutima gwabika Stuart nga gwagala kutulika Stuart siina kyennako butakolera Stuart efirimu egenda mu maaso oba nkutege butwa oba nzite muntu nga wuyo yakunjabi ennaku yamuluma nnyo bulumi lumu najja nekyabe neŋŋamba naye oba leero mufumite yali agalalayika ennunaku lumu afaafagana ne Stuart ono kyali kisa kya Katonda n'amusaasira miyitirizaamu nendowooza neŋŋamba buli omu bwatyo bwaba n'entalo weeziti ezifaanagana naye ebiseera ebisinga wabaawo ebizibu ebiba bize mu bulamu ate ekyokusaanyawo omuntu aba akikuleetedde
siche kibe ekyenkomeredde mutuuke sera ebisinga abantu balowooza nnyo ku kisembayo nga bayisiddwa mu mbeera embi kukola ki kuba yali agala amanye ki ekyokukolera Stewart ono ku bulumi bwe nayitamu yali bubi mukazi wattu bubi komaawo mukwano kati nga mugamba sakoleke ndi oddamu kulowooza bwotyo tolowooza ku kyokuntugaba akansiibula kyoba olina okumanya munange nange laavu yaliwo naye Katonda naye ateekawo ebinyirira nange abantu banyirira ne ŋŋamba mbaddewo nga buli kimu sikitegeera nga ne bw'ofunamu bufunye kasujja bwe kati akati nnyo olowoolezaawo nti oba kati wano sirimu atandikidde oba kati wano sigenda kuwona oba kati ku luno ŋŋenda kasita yafuna ekirwadde kyeky'okumukanga ekyo mbu mulwadde wa siriimu kyekyasinga omutabula agenda okuva banna era yasaba ebintu bingi nnyo mu kaseera ako ng'amaze okulowooza nti mulwadde era mu mutima ng'akakasa wadde bwali bulimba omuwala ono yamuleetera okuba nga alowooza bingi era neyejjusa neyekuba mu mutima n'agaa singa Katonda mba siri mulwadde afazaali nzireyo nenjagala mukazi wange omwoyo kati kino kyazzenga mukisa gwakubiri bwe nkirabanga kitanda baatuusa n'okumuwa ekitanda nga talina kimuluma mukazi gwe oli w'amaanyi oli w'amaanyi kati mwenna kino njagala mukiwulire wuliriza wano saagala kuddamu kulaba kintu kinumya mutima ku boyfriend wange saagala kuddamu kulaba asaalimbira wano ewabba wange olaba nalowooza kantu katono nnyo bwe kati naye mwena ne kabakwatako naye kati olwo singa kola ekisingawo bannange gwendiddamu okukwatira ku Stewart kyeŋŋenda omukola gwendiddamu omukwatirako kyeŋŋenda omukola mukwano kyekidamazima bwe kibanga obulumi nze bwe mbadde nabo bwe kibanga naye bwe bulumi bw'obadde nabo aga Katonda kino siriddayo kikola kubanga nze obulumi bwe mbadde nabwo bubadde bunzita naye bubanga bwe bulumi naye bwe wayitamu siriddayo kikola baabo ebiseera ebisinga mu kutereeza okwagala manyi obulwadde kyengula manyi wabawo ekiweewaayo ekirugenda olina okubaako kyossaayo nga saddaaka muwala ono yalowooza ku bintu bitono nnyo nga era agamba mu bwenzi muno n'abasajja obutagumiikiriza ku bantu be baagala kiyinza obaleetamu okuwakula endwadde naye ate abamubazibwa kulasi bamanye kati ekintu eko ke yakozesanga ak'okulwanyisa n'akateeka mu bantu bano era buli omu n'apapala ne balowooza singa buli omu teyayenda bandibadde bali bulungi ekyo baakakitegeera kati era tebaagala kuddamu kulowooza ku kikola kya bwenzi ye mwana mulenzi ono Pafula Richard Walakira twali nti embeera tegenda kuddamu kuba era yeetonda nnyo n'alaga nti omutima gwe waali mu mativu asazeewo kagende maaso no gwazudde mukazi amwagala omutuufu bwe nina okuba naye nkirabye nti osobola okunkuuma era osobola okunnwanirira egenda maaso ekyo tekiriddamu kubaawo ebintu byakajegere bannange ffenna abali wano n'abatali bonna mwe bannamwe mubagambe baabo at least ffenna buli omu abeerenga nga yeekebeza amanye sitetasi ye mubeere nga mwekebeza ddayo ku musaayi omanye bw'oyimiridde osanga kijja kuyambako okwekuuma kuba buli lwogenda ne bakebera ng'oli mulamu oyongera okufuna obuvumu obw'okwekuuma kisingako okubeererawo nga tolina ekyuma kituufu mukwano twagala kumanya biggwerawa ndowooza byebyo bye mbadde mbaagaza buli omu addeyo ku mirimu gye gyabaddewo n'abagobawo muli baddembe okutandika obulamu obwammwe nga nange ngenda otambula obwange okutandika obwange babeeyo baleke kyongere okukakasa n'okugumya nti n'alyoka
nkimanyi n'agamba nti abakyala bonna mu nsi malinga swiiti naye kaswiiti naleese kamu kaku ekitegeeza yeggwe oli wange n'alyoka atandika omuyimbira akayimba leba nankuba emigo nebangobera wabweru ogenda nange ngenda naawe nekirabika nti omukwano gukomyewo wano wakati waabwe era okwagala naweekuli ngende ne babagoba bali nenjagala gino emigwa esiri simanyi nakumanya ebemgo tugenda maaso n'ekifaananyi kati mukwano nno tulogume nzikakkane okimanye nti oliwa wange omukwano gutandikiddewo buto awo omukwano we gwatandikira buto tukyagenda ddala mu maaso kaakatuddako ewa Danieri agano bwe mwamulimu amayembe gate esaala zitandise ate ebitega maka gaabwe esaala zitandise ebina bingi maka baleese kati kuba omukyalo ono yatudde n'alowooza nnyo ate fire bayinza obutasobola kuleka ne bamanya ekigenda maaso okujja bafunye omuntu amanyi obasabira ne mwenyine wa Danieri waali baleese omulokole omanyi omulokole oyo ababa adikowa bamanyi okuwawo sawuti yawe ako kemaanyi haleluya era nsaba Mukama Katonda keyakubeza Buli njokubaza Buli ejo tukutya gwe Katonda mpulira alina kyandaga Katonda waliwo kyataddeko ekinokola nsi Katonda ndaba alina kyamulisa Katonda amulisa ki Katonda waffe alina kyayogera waliwo ekisaatuuka ndaba ekisaatuukira mu nnyumba naye ng'ekisaatuuka kiva ku lusaatuuko waliwo kyatandise okulaba mu naddiini ono lwaki toyogera amazima mukazi gwe wano oli mwerufu naye mundu ojjuddeko omukyalo ono bamwesibako lwampaka sajja n'atandika omwogeza lunaku lumu omukyalo ono alina byatandise okujjukira era nga kirabika byemu tulengera obwaguuga bw'essabo era nga waliwo yali alifuluma buli muntu yenna abeerako ebiseera bye ebyemabega era ebiseera ebyemabega omuntu abaako ebintu bye yakolerayo mu bulamu bwe ne bisigala nga byama kale n'ebintu ebyo biyinza okuviirako okuba obulungi kw'omuntu mu biseera eby'omu maaso oba okubeera kwokwo obulungi oba okubeera kwokwo obubi twalaba omukyalo ono mu kuva mu ssabo omutwalo guteke ku nkono y'ekitala kati nga waliwo abamuwa eddagala ye jjajja ono kaazikaazi kati ng'amugamba ku kitanda kwennyini kwe musula kwoba osiba eddagala lino n'omuti guno ng'agenda maaso bamuwedde eddagala bagende balisibe ku kitanda iwe wayingirira era ne waba ayingira mu nju aba afuluma omwo wayita wooteeka ojja kuleka nti amakulu ganyweza era nga yamuwa omutaama wano ne wava erinnya lya firimu agiyita mutaama tula kitundu kyakubiri okuva mu Rivals Movie Productions era nga tugenda maaso twaga tumanye ddala bigwera wayingirira olunali lyeddagala lye baamuwa omukyala amaka gagenda kuba gateka era omutaama yagumuwanga olujegere empingu egenda okunyweza ono nebba obutabata mpaka kufa kwe kuli baawula tolisobya owulidde muzukulu efirimu egenda maaso bino benebadde bituukawo mu maka gange ng'obimanyi ng'omajja ebibala gye biraga nga toyogera nembonaabona nenfuna buli kimu ekya mu maka gange ng'okimanyi god mukwana sakikola nga ngenderedde nti ebyo byebi era olwayogera ebintu ebyo omwami yatabukirawo kyala yenna kye yandikoze nakikola ku lw'omukwano abakazi ebiseera ebisinga bakola ebintu ng'amanyi bagumya bufumbo ate bye bakola bibaviirako okubanya obufumbo busatulukuka njagala olabe ate omukazi oba baabaki oyinza omukwana n'ogwa mukwano naye nga siwaliwo wadde emindi gy'ofuye oba gyafuuye naye najjayiga mpola okwagala naye mukwagala aye n'alabika nga tayagala kukufiirwa okutya okwo kwe kuleetera ebikolwa ebyo kale n'abakyala
Musajja bw'aba akwagadde ate togeza kulabika nti okola ebirala mbu omwenywerezeeko kuba oluusi sigoba wamuleeta. Kali mu kaseera kano bagenda kusaba yesaaba be nga basumulula awo waba batandise osumulula yeetikudde olwo emigugu egimu si myangu gyakwetikula naye emigugu egimukuba kumanya mazima oba n'otebuka ekintu then emirembe ne gibukala nga batandika kusumulula endebe z'essaala sooka basumulula ensawo ez'obuziizi zonna kaeri mukama gwe nannyini gwokya twokya amayembe agali mu budiba twokya amayembe agali mu busaka amayembe agali mu miti amayembe amasiga agalina n'emirandira twokya tulesa omuliro gw'amavira ogutali okusekeza twolese tulesa omuliro guno omuliro mukama koleeza efirimu egenda maaso ogenda kwerekereza omuliro we gwayitirira omuliro we gwayitirira akabungubungu kavuddewo akabungubungu kumbe zeyirizi ziri kwe bakolerako omukyala eddagala nanyiga katonda nno maka sigabijjeeyo tegabijjeeyo akana akawunguwungu katambula tebakakutteeko bayibuli erimu amaanyi bayibuli erimu amaanyi bayibuli katonda ati kaakano ebintu byayongera kutamba butamba era omwami yagamba ono omukyala amugobera ebintu bye yamuleetera abadde amanyi bali mu kugereesa omukyala agobwe bugobwa naye nga jjukira siwaliwo muntu ku nsi kuno mutuukirivu abantu bonna boonoonyi asi nti omuntu buli wayonoona olina kuleka ndi omwejjako bwejja manyi bagamba kirungi okuba ne saitwani gy'omanyi n'okusinga malayika gy'otamanyi njagala olabe omuntu buli wakola ensobi oluusi omuntu oyo aba ayize mu nsobi ye obutaddamu kukola nsobi eyo kale no olina kuyiga buyizi ngeri gye muyinza kwetereeza naye ate abamu omuntu wamukola ensobi ayagala n'amugobawo afune omulala atagikoze mu maka gammwe gwekinaaba kiremi balekawo kadde bayibuli eno ng'akabonero wakati mu bo katonda ayimirire wakati mu bantu bano amazzi akolere mu bo nga bakwasa kaakano yabakwasa amazzi gano ag'omukisa mu nju yammwe mugayiwe okulabika ndi amazzi gano ag'omukisa ebikwe ebibamba emizimu amayinja gabeere nga gagoba ebikyamu byonna ebiri mu nju saawa yakulabika ndi katonda gwe beekwasa njagala olabe nagamba ebintu ebimu biggwawo na kubitebuka kintu kasita okibuuka tekiddamu kusumbuwa naye omuntu ng'ekintu tonnaba kukimanya obutamanya nobuba busibe omuntu bamukomera oba tomanyi kuba oba kintu kikutulugunya lwakutyakwo kale no oluvannyuma njagala obeeremu amagezi omudagala takula n'otakula simanya tutu bantu babeera beerumaaluma buli kaseera takula zino enjala zange olasobola okutakula ogwo omutwe naye kyekibadde mu maka wano owange nange ndaba bamaasa amazzi ag'omukisa wano nawali buli mu nsonda bamaasayo amazzi g'omukisa laba maka muno tebitegeerekeka kituufu nnyo bwe bamasira amazzi g'omukisa mu maka gano osanga gusooka ombirya osanga n'akaana kanaava ku lujja mama oyo mutunuulire nga bw'omulaba bw'otyo omwana mulungi wano bwe yasiganye kati mbu mu nnyumba mwabaddemu ebibamba ebitabakkiriza nakulabika ne babaako kye beetuusaako kati munaddiini pasita yawadde amazzi g'omukisa bali ge bali mu kumansa bakadde baabwe ono mbu yali yasiraana yandibadde yafuna dda n'omulenzi ng'agaamu ne buli kimu kibaako n'obudde toddamu kunjogerera bw'otyo bali mu kumansa buli wamu bamansa iwe wano buli wamu wonna mu lujjagoba bamansa neno yonna balina kubanga bagoba amazzi kabonero kakunaaza banaaze babe nga batukuza firimu egenda maaso
biteekawo nkokoto. Kati imagine omanyina okumanya webiteekawo wandibadde oyiwawo buyiyi. Wandibadde oyiwawo buyiyi amazzi ag'omukisa. Nondetera ebintu ebinsumbuye ebbanga lino lyonna. Oli mukambwe ate mali obukambwe bwawedde obukyaki saba kunsonyiwa mukwano. Mansa akyetonda kuba omwami naye nga tasobola kuleka ndi agenda maaso n'okuba ng'amugoba. Yakkiriza alabike nti abaawo naye omukyala neera nga bw'omanyi omuntu eyakoze ekizibu ogenda oyiga buyizi mpolo mumusonyiwadde oba oyo kyatulidde awo. Mukama Katonda era yasaba Katonda era n'amwebaza entalo yazirwanye singa tabadde Katonda atajja kumalako. Ategeeza boy kyebava bayita nkitegedde naye kaliko tebakanaza kayayaana ono akyali ku munnaamwe esibyeko nga bwe batamunaaza kayayaana kyebula atalina mukisa mukisa gw'abasajja. Nze Juli nakugamba obanga tolina mpisa tojja kudda mu maka gano. Juli nja kukuba tojja kuddamu yadde okutwesembereza, tojja kuddamu kujja waffe tetukulagana bantu baba kyayombayomba. Kakati nekiriwo kirabika Katonda amaze okukkalira mu bo. Bakwana basweet maama twebaza Mukama Katonda buli kimu bakiwadde Katonda. Bibadde bituleetera okuba ntubonaabona ebintu nebadde bitumalako emirembe. Wabula mbakuutira yajjo Bayibuli omuntu yenna ye yagenze maaso n'okuleka ni Bayibuli eno ate baako kyebataasa. Munange mwenywereze ku Bayibuli kubanga si era Bayibuli eno mwe muli ekigambo ekyo kya Katonda ekikulaga kyukula nenge gyoyinza okuleka ndi wangulamu omulabe baabo namwe ni mukwano saakunsonyiwa ekituufu essangigi sirikolerako ddala. Ensi zonna eziri emabega ziri mabega lwakuba zirowooza nti obulogo mwe muva omukisa. Naye nze ngamba obulogo kaba kabonero ka bukyaya ak'obutayagaliza ate nga bw'otayagaliza era okufunako kuba kutono oluusi n'obutafunirako ddala. twewongewa Mukama Katonda era kye balina okukola emikisa gye bamanyiri wa Katonda balina kwewa eri Katonda beewongeyo ne bajja bafukamire beewongeyo. Ekyo kyekyokulwanyisa ekiriwo. Amaka agataliimu Katonda gasasika era sigayinza kuwangaala. Ne balyoka batandika okuyimba bebatendereza Mukama Katonda bebamusinza. Jagala olabe n'ate abogoga bahati nini obadde kyate naawe tugenda kubeerawo tujaguze tunywe kubanga kino kiwedde. Kyali kiseera ky'essanyu ekyali kirina okuddirira wakati mu bo kubanga emirembe girayika gyali gikomyewo. Ekyo bakikubira mu ngalo ng'akabonerako okwebaza n'okugulumiza omutonzi nti buli kimu kibawo lwa Katonda ng'akkiriza.